abamu ku bantu abali battiddwa nga bakikola bagira ku bodaboda kuliko yali omuduumizi wa polisi Buyende Muhammad Kirubiri yattibwa nga 8 omwezi ogw'omwenda mu 2018 Bulenga Mukoona omulayi Kano Ibrahim Abirika n'omukumi Saidi Kongo nga bamukubira kawanda okulira n'amakage nga 8 omwezi ogw'omukaaga omulayi yali omwogezi wa polisi mu ggwanga Anfes Kawese omukumi we Kenneth era ne dereva we Godfrey Wambeba nga bakuba 17 omwezi gw'okusatu omwaka 2017 omulayi Meja Muhammad Kigundo omukumi we Sergeant Stephen Mukasa nga bakuba amasasi nga 26 omwezi gwa Novemba 2016 e Masanafu omulayi yali ssaawa wa gavumenti Joan Kagezi yakubibwa amasasi nga 3 omwezi gw'okusatu omwaka 2015 omulayi Sheikh Hassan Kiri yattibwa nga 3 omwezi gw'omukaaga mu 2015 bweyogerere ku Tawa omulayi Dr. Abdul Kadir Moya yali akulira abashia mu Uganda gwe bakubira amakage mayiga ku Boxing Day mu 2014 omulayi Sheikh Mustafa Bahiga bamutabira mu 9 omwezi ogwa Desemba 2014 ekitende